الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tumutendereza Allah n'amatenda amalungi agatali mu bukendeevu bwonna era nga tumusaba assa okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe nga tutunuulira ensala ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam okuva ku takbiira ey'emizizo kitumanye nga takbiratul ihram, ekuyingiza mu swala okutuusiza ddala ku salaamu. Mu bimu bye twalaba emabega twalaba okuleeta enniya, ne tulaba okuleeta takbiratul ihram, ne tulaba okusitula emikono, ne tulaba wa amaaso gye gatunula nga tusaala, bwe tutyo ne tulaba edduwa eggulawo esswala, ne tujja tulaba al-Fatiha etandikibwa etya, nawekityo ne tukwata essuula ebbiri ze tugenda okutambulizaako esswala yaffe, Suratul Ikhlas ne Suratul Nas. Mpozi twalaba obukulu bw'okusoma Suratul al-Fatiha, ne tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogeranga ku bukulu bw'okusoma al-Fatiha mu swala ng'agamba nti omuntu abatasomedde mu swala al-Fatiha esswala tetuuka. Olumu yagamba nti omuntu bw'asaala esswala n'atasomeramu al-Fatiha esswala ye eba nkendeevu era eba tejjudde. Oluvannyuma lw'ebyo ne tulaba obutasoma al-Fatiha ng'oli mugoberezi mu swala ez'olwatu. Ekyo nno twakinnyonnyola ne tugamba nti singa obadde osaalira amabega wa imaamu ng'esswala gy'akusaaza ya lwatu nga subuhi, magaribi ne isha, bw'aba ng'asoma al-Fatiha ng'omugoberezi olina kusiriikirira nga bw'owuliriza okusoma kwe okwa al-Fatiha ne sura endala gy'aba asomye. Eyo nno y'ensomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti imaamu yateekebwawo abeere ng'agobererwa mu buli kintu. Bw'aba ng'agambye nti Allahu akbar, nammwe mugambe nti Allahu akbar. So ate bw'aba asoma musiriikirire muwulirize. Okuwuliriza kuno yakwogerako nti kuba kumala bulungi omuntu. Yagamba nti oyo aba asaalidde mabega wa imaamu, okusoma kwa imaamu kwe kusoma kw'omuntu oyo. Wabula mu kusooka Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali abakkiriza okusomanga naye bw'asoma. Naye oluvannyuma n'abagaana okusoma ekintu kyonna okuggyako al-Fatiha. Ne tugamba nti embeera n'ebeera bw'etyo nga basoma al-Fatiha yokka, kyokka lumu aba asaaza esswala ya subuhi. Ng'enjogera ezimu bwe zigamba, bwe yamala okusaala yabuuza nti waliwo eyasomye nga nange nsoma mu swala? Waliwo omusajja yaddamu nti nze nasomye. Awo mbaka wa Allah kwe kubuuza nti lwaki musoma nga nange nsoma? Abu Hurayra agamba nti okuva olwo ebyokusoma mu swala ez'olwatu ng'abantu basaala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam awo we byakoma, ne basigala kusoma mukaama nga bali mu swala ez'akaama. N'olwekyo obujulizi twabuleeta ne tugamba soma Sunan Abi Dawud namba 726. Mpozi okwongera okutangaaza ensonga eno, oli ayinza okwebuuza nti hadiisi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti talina swala oba abatasadde oyo abatasomya al-Fatiha. Soma mu Fathul Bari namba 726, namba 756 afwan. Hadiisi eyo okusinziira ku bamanyi bagamba nti mu kusooka basahaba baali bakkirizibwa okusoma al-Fatiha yokka, nga bwe bagimala basirika ne bawuliriza okusoma kwa imaamu. Naye oluvannyuma ne bagaanibwa n'okusoma al-Fatiha ne basigala kuwuliriza imaamu mu swala ez'olwatu nga Abu Hurayra bw'atutegeezeza mu hadiisi gye twakamala okulaba. Ensonga eno nabagamba nti yannyonnyolwa bulungi Imaamu Malik mu kitabo kye Al-Muwatta'u. Bw'oba osomye ku peegi y'e75 agamba nti sahaba ayitibwa Jubair ibn Mat'am agamba nti yalinga asoma ne banne emabega wa imaamu mu swala
imaamu zaatasaazanga mu lwatu. Mpozi era ne sahaba ayitibwa Abdallah bun Umar yagamba nti bw'aba nga asaalidde omu ku mmwe emabega wa imaamu kumumalira bulungi okusoma kwa imaamu, ate bw'aba nga asadde yekka awo kirungi asome. Nabwe kityo bwe twali tumaliriza ensonga eno twagamba nti buli kigambo kyonna omusaaze kyateekwa okusoma ng'ali mu swala kirina ekiseera kyakyo. Nabwe kityo singa okusoma al-Fatiha kwali tteeka ku mugoberezi emabega wa imaamu, emabega wa imaamu we mu swala ez'olwatu, omugoberezi yaliweereddwa ekiseera ekimumala okusomeramu al-Fatiha. Naye okuva nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'ataateekawo ekiseera kya mugoberezi kusomeramu al-Fatiha, tuddayo ku kigambo kye kigamba nti omuntu yenna alina imaamu, okusoma kwa imaamu we kwe kubeera okusoma kwe. Ate era awalala n'agamba nti mazima ddala imaamu yateekebwawo abeere ng'agobererwa. Bw'aleetanga takbiira n'agamba nti Allahu akbar, namwe muleete takbiira. Ate bw'aba ng'asoma musiriikirire nga muwulirize. Awo nno ne mbagamba nti soma Sunan Tirmidhi ku namba 882 ne 883 weyongere okunnyonnyoka ensonga eyo. Wa barakallahu fiikum. Kale kwe kugamba nti bw'oba ne imaamu bw'asoma aba akumalidde nga bwe tusoose okukiraba. Ensonga eno oyongera okugyetegereza mu Irwa al-Ghalil fi ahadith at-tahrij tulire omulyango gwokubiri osome okuva ku 284 mpaka ku 288. Wa barakallahu fiikum. Nga tukyagenda mu maaso awo nsuubira bwe twali tukomye ku mulundi gwaffe ogwasembayo tugenda kulaba okusoma al-Fatiha mukaama. Bwe tuba mu swala ez'ekyama yo al-Fatiha tuteekwa okugisoma. Jabir atunyumiza ng'agamba nti mulaaka ebbiri ezisooka mu swala ya Dhuhuri ne Asiri twasomeranga emabega wa imaamu al-Fatiha n'essuula endala, naye mu zisembayo twasomanga al-Fatiha yokka. Al-Fatiha bweggwa imaamu agamba nti amiin, naye ekigambo ekyo kyogerwa wamu imaamu n'abagoberezi. Wa barakallahu fiikum. Katulabe okusoma oluvannyuma lwa al-Fatiha. Al-Fatiha bweggwa ensomesa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri nti bwe yamalanga okusoma al-Fatiha yasomanga essuula yonna mu Qur'ani, ng'oluusi essuula eyagiwanvuya ate oluusi yagimpayanga okusoma kwe olw'obulwadde, ekifuba ekikololwa, oba oluusi bwe yawuliranga okukaaba kw'omwana nga lumu bwe yagamba nti ngenda ne nnyigira mu swala nga nina ekirowoozo ky'okuwanvuya, naye bwe mpulira omwana ng'akaaba essala nga ngimpaya. Kino nkikola kuba mmanyi nti maama we awulira bubi ng'omwana ono akaaba. Ate olumu yagamba nti bw'aba ng'asaazizza omu ku mmwe tawanvuyanga, kubanga mu basaaze mubaamu abanafu mu mubiri, abalwadde, amakulu, abazeeyi. Ate bw'aba ng'asaala yekka awanvuyanga bw'ayagala. Eyo nno hadithi eri mu Muslim. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Ebyo nno bwe bityo bwe biri. Katulabe okusomera mukaama oba mu lwatu mu swala ettaano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga al-Fatiha mu lwatu bwe yabanga mu swala ya subuhi. Kino yakikolanga ne mu raaka za Maghrib ebbiri ezisooka, nga ne ku Isha akola bw'atyo. Al-Fatiha yagisomanga mukaama bwe yabanga mu swala ya Zuhuri ne Asiri. Era ne bwe yabanga asoma mu raaka ey'okusatu eya Maghrib n'ebbiri ezisembayo eza Isha. Okusoma kwe mu swala ez'akaama
baakumanyiranga ku kirevu kye amakulu ku kirevu kye kwenyenyanga n'okuwulira olumu ng'asoma. Naam, tugambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga al-Fatiha mu lwatu bwe yabanga mu swala ya subuhi. Kino yakikolanga ne mu raka za magaribi ebbiri ezisooka, nga ne ku Aisha akola kyekimu. Tugamba nti al-Fatiha yagisomanga mukama bwe yabanga mu swala ya dhuhuri ne asiri, era ne bwe yabanga asoma raka eyokusatu eya magaribi n'ebbiri ezisembayo eza Aisha. Ne tugamba nti okusoma kwe mu swala ez'akaama baakumanyiranga ku kirevu kye kwenyenyanga n'okuwulira olumu ng'asoma. Wa barakallahu fiikum. Katulabe okusoma essuula oba aya zonna oluvannyuma lwa al-Fatiha mu raka ebbiri ezisembayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam raka ebbiri ezikomererayo yaziyimpayanga okusinga kuzisooka. Yasomanga aya nga 15 ezenkanankana n'ekimu ekyokubiri ekya aya ze yasomanga mu raka ebbiri ezisooka. Olumu yayinzanga okusoma al-Fatiha yokka n'atayongera kusuula oba aya ndala mu raka zombi. Ekyo nakyo ndowooza kati kitegeerekese. Naam, okusomera mu ddoboozi eddungi n'ennyukuta okuzaatula obulungi. nga nkola nga Allah bwe yamulagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga asoma Qur'ani yasomanga mu ddoboozi ddungi nga tajobojja Qur'ani wadde okwanguyiriza. Yasomanga ng'ayatula buli nnyukuta. Okujjukiza imaamu ng'asoma, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo enkola ey'okujjukiza imaamu. Bw'aba atabuddwa ng'asoma, lumu yasaala esswala n'asomeramu kyokka n'atabulwa. Bwe yaddayo yabuuza Ubayi nti twasadde ffenna. Ubayi n'amuddamu nti ye. Awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti lwaki tewanzijjukiza? Awo nno sigenda kumalayo hadiisi eyo, naye ng'ekyo kye kitundu kye njagaddemu. Omubaka bwe yamubuuliza lwaki tewanzijjukiza, amakulu nti yali amugamba ateekeddwa alaga nti oteekeddwa okujjukiza imaamu singa abeera ng'asoma n'afunamu okutabulwa mu bigambo by'asoma. Naam, waliwo ensonga endala nga sinnagenda kukutama ku ruko oba ku maviivi, nga tunagenda kukutama ku maviivi kye tuyita ruko mu lulimi Oluwarabu. Waliwo ensonga endala gye saagala kubuusa maaso ey'okufujja obulusu mu swala. Singa obadde osaala n'otandika okufuna okulabankanyizibwa oba okufuna ebirowoozo bya sheitaani mu swala, gamba nti a'udhu billahi. Bw'omala fujja obulusu ku mukono ogwa kkono. Ekyo tukijja ku sahaba ayitibwa Uthman bin Abi Asi. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti sitaani yagala kunnemesa kusaala era entabulira okusoma mu swala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumuddamu nti eyo sitaani eyitibwa khinzabun. Bw'ogiwulira gambanga nti a'udhu billahi, ofujja obulusu ku kkono emirundi 3. Uthmani agamba nti nakola bwe ntyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, era sitaani eyo Allah n'agimponya. Ako njagadde nako nkaleete tuleme kubeera nga tukabuusa amaaso. Katutunulire kye tuyita ruku'u oba okutama ku maviivi. Singa okusoma al-Fatiha n'essuula endala kuggwa, yali nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asirikamu katono n'alyoka asitula emikono gye mu ngeri eyayogeddwako ku takbiira eggulawo esswala, era olwo n'agamba nti Allahu akbar, n'alyoka akutama ku maviivi. Tukutama tutya ku maviivi? Ensomesa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali nti yateekanga ebibatu bye ku maviivi bwe yabanga mu kukutama. Ebibatu bye yabinywezanga ku maviivi ng'alinga agakutte. Engalo yazanjuluzanga.
era bwe yakutamanga ng'omugongo agugolola era ng'agutereeza bulungi ng'omuntu bw'ayiwa amazzi ku mugongo gwe nga tegasobola kuyiika. Kitegerekese. Yayigiriza nti bw'obanga okutamye ebibatu biteeke ku maviivi, omugongo ogugolole, oteerere bulungi mu kukutama, omutwe gwe teyagukotekanga wadde okugulalambaza, naye nga gubeera awo wakati. Omutwe gwe gwabeeranga awo wakati. N'olwekyo katunuulire okutereera mu kukutama. Singa omusaaze avunnama asaanye ateerere bulungi, aleme kumala gavunnama, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateranga okugamba nti omubbi asinga obubbi y'oyabba ku swala ye. Bwe bamubuuza nti omuntu abba atya ku swala ye, yaddamu nti okukutama n'okuvunnama tabijjuza, amakulu tabituukiriza. Abu Hurayra yagamba nti mukwano gwange Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanziyiza okubojja esswala yange ng'enkoko, n'okukyukakyuka ng'omusege, wamu n'okuwama ng'enkima. Kitegerekese. Wa barakallahu fiikum. By'osoma ng'okutamye ku maviivi nga bwe twalaba oluvannyuma lw'okuleeta takbiratul ihram, ne tulaba edduwa gye tusoma eggulawo esswala, ne tuvaawo ne tusoma suratu al-Fatiha n'essuula endala, fe twalaba suratul Ikhlas ne suratu Nas. Katulabe ate by'osoma ng'okutamye ku maviivi. Omusaazi bw'okutama ku maviivi osoma bw'oti: subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ebigambo ebyo mbisomye emirundi 3, era buli lw'okutama ku maviivi mu swala olina okubeera ng'obisoma emirundi 3 nga bw'owulidde mbisoma: subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Amakulu yayawukana omulezi wange omugulumivu n'ebitonde bye. Oba kamba wayina edduwa endala gy'osobola okusoma, oyinza okugamba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Nkiddamu: subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Ezo nno ze dduwa bbiri ezisomebwa, oba oyinza okusomako emu. Wabula eno gyensembeyo okusoma, ogisoma omulundi gumu, esoose gy'osoma emirundi 3. Amakulu g'eno subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, wayawukana ayi Allah omulezi waffe n'ebitonde byo, allahumma ghfirli, ayi Allah nkusaba onsonyiwe, oba ayi Allah nsonyiwa, gye makulu g'ebigambo ebyo. Katulabe okukutamulukuka ku maviivi. Okukutamulukuka ku maviivi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okusoma ebigambo by'oku maviivi, yakutamulukanga n'addayo n'ayimirira bulungi nga bwe yabadde nga tannakutama ku maviivi. Era bwe yabanga akutamulukuse n'ateera bulungi, yasitulanga emikono gye nga bwe yagisitudde ng'alita takbiira esooka. Ddayo emabega olabe bwe twannyonnyodde ku kusitula emikono ku takbiira esooka. Takbiira eyo ey'emizizo twagaye takbiratul ihram eggulawo esswala. N'olwekyo oluvannyuma katulabe by'osoma ng'okutamulukuka okuva ku maviivi. Bw'omala okusoma eby'oku maviivi n'okutamuluka okuva ku maviivi nga bw'osoma nti sami'a Allahu liman hamidah, sami'a Allahu liman hamidah. Ebyo nno bye bigambo, kyekigambo ekisomwa ng'ova ku maviivi: sami'a Allahu liman hamidah. Amakulu awulidde Allah omuddu wa mutendereza. Nga bava ku maviivi, imaamu n'omugoberezi bateekwa okukyogera
sami Allahu liman hamida. Bw'otereera n'osoma bw'oti rabbana walakal hamdu, rabbana walakal hamdu, omulezi waffe era n'amatendo gago, rabbana walakal hamdu, omulezi waffe era n'amatendo gago. Oba oyinza okwongera ku ebyo n'osoma bw'oti mil as-samawati wa mil al-arda wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'dahu. Nobeera ng'ogamba nti rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban baraka fihi. Kati ebigambo ebyo ndowooza mujjukira edda ngeri gye mwayigamu swala nga bagamba oyiga swala n'ogamba nti sami Allahu liman hamida, ng'otandika rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban baraka. Ebintu ebyo mwabiyimbanga buyimbi, naye nga bwekyali rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban baraka fihi mil'a samawati wa mil'a al-arda wa ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'da. N'olwekyo ebigambo ebyo twabiyimbanga buyimbi, naye ng'ekigendererwa kubeera nti tubikwata biyingire mu mitwe gyaffe, naye nga bye bigambo ebirungi by'osaanidde okusoma ng'okutamulukuse okuva ku maviivi oluvannyuma lw'okugamba nti sami Allahu liman hamida. Tulabye ebigambo tugamba nti gamba rabbana walakal hamdu, osobola okwongerezaako n'ogamba nti rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban barakan fihi. Amakulu omulezi waffe era amatendo gago amangi amalungi agalimu emikisa. N'olwekyo oyinza okukoma oba oyinza okwongerako n'ogamba nti mil as-samawati wa mil al-arda wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da. Amatendo agajjuza amagulu gonna era ne gajjuza n'ensi era n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi, era amatendo ago ne gajjuza ekyo kyonna ky'oba oyagadde. Kirabye ebigambo ebyo kansooke ekinnyonnyole bulungi kitegerekeke. Tulabye nti bw'okutama ku maviivi gamba nti Allahu akbar, okke ku maviivi, okutame ku maviivi, osome ebigambo ebisomebwa ku maviivi, ogambe nti subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tusome emirundi 3. Oba oyinza okugamba nti subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Eyo edduwa n'ogisoma omulundi gumu. Wano nno nsuubira nti buli muntu awuliriza alina ekitabo era ebigambo ebyo abiwandiika, kubanga kikulu nnyo okubeera nga obiwandiika. Oluvannyuma ne tugamba nti oluvannyuma lw'okusoma ebigambo ebyo okutamuluka n'ova ku maviivi, bw'oba okutamuluka oyogera ebigambo bino sami Allahu liman hamida. Oluvannyuma lw'okutamuluka n'oyimirira n'oterera bulungi, ne tugamba waliwo ebigambo by'olina okusomerawo ng'oyimiridde. Tukuwadde ebigambo bya mirundi 3. Osobola okugamba rabbana walakal hamdu, ekyo nno osobola okusoma n'okomaawo. Oba osobola okugamba nti rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban barakan fihi, n'obeera ng'okomyawo. Oba okyasobola okugisoma yonna n'ogamba nti n'oyongerezaako nti mil as-samawati wa mil al-arda wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da. Ebyo nno bye bigambo byensuubira buli omu okubeera nti abimanyi, oba byensuubira nti buli omu abiwandiise asobole okubeera nga abyeyambisa insha Allah. N'olwekyo olwaleero barakallahu fiikum tugenda kukoma ku bigambo ebyo, era nga nja kusaba buli muntu kati leero omulundi guli mwatusomeramu barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Engeri gye tutandika esswala, ebigambo bye tusoma ng'esswala tugitandika, ne tubeera nga twakoma ku oluvannyuma lw'okusoma al-Fatiha ne tusoma essuula zaffe 2. Abaataali naffe mwasubwa nnyo.
naye kati engeri gye tugenze ku maviivi kati njagala tuve wali we twakoma buli muntu. Era ku mulundi guli data wange gwe nassaako yansala, naye ku mulundi guno ngenda kuloadinga nga nsuubira nti buli omu agenda kutusomeramu okuviira ddala we tutandikira okugamba nti Allahu akbar, tukirire ku maviivi, otusomeremu edduwa ezo ze tulabye ebbiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi emirundi 3, otuwe n'eno gy'endala gy'osobola okusoma. Sigamba nti noteeka okusoma ez'ebbiri, wabula osobola okusoma emu ku zo. Endala tugambye ogamba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Eyo ndala ne tubeera nga tugamba kukutamulukuka ku maviivi. Okukutamulukuka ku maviivi ne tugamba ebigambo by'olina okwogera sami Allahu liman hamida, ng'okutamuluka kati bw'oyimirira n'oteera bulungi. Tulabye ebigambo by'olina okwogera tubirabye mu ngeri ya mirundi 3, wabula tukusuubira okubeera nti gwe ebigambo ebyo byonna obitubulira omulundi gumu. Tugambye oyinza okugamba rabbana walikal hamdu n'okomaawo, oba oyinza okugamba rabbana walikal hamdu hamdan kathira tayyiban barakan fihi n'okomaawo, oba oyinza okubimalayo byonna n'ogamba rabbana walikal hamdu hamdan kathira tayyiban barakan fihi mil'a samawati wa mil'a al-arda wa ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'dahu. Ebyo nno nga bwe twagamba nti edduwe esswala eno tulina okugisoma nga bwe tutegeera amakulu g'ebigambo bye tusoma, kyekirimu ku biyinza okutuleetera okubeera nti tutebenkera mu swala. N'olwekyo kyovula nga buli kigambo kyendeeta mbawa amakulu gaakyo. Wa barakallahu fiikum. Era nindiridde okuwulira nga buli omu atusomeramu ebigambo ebyo tusobole okubeera nga tweyongerayo ku kitundu ekiddako. Mpozi kansembyeyo kano, emikono gibeera wa nga okutamulukuse, kubanga nakyo kibuuzibwa bw'oyimirira olina kubeera otya. Bw'okutamuluka n'otereera emikono gidda mu kifuba ng'era bwe gyabadde ng'osomeddwa eggula w'esswala ne al-Fatiha, nga basahaba Wail bun Hajar ne Sahal bun Sa'id bwe bannyonnyola. Ensonga eno Sheikh Ibn Baz Allah musaasire yannyonnyola era n'atangaaza bulungi ensonga eno mu fiqhul ibadaati al-khamis, oba mu giyite fiqhul ibadaati al-khams. Osoma ku peegi okuva ku y'e123 n'ogendera ddala mpaka ku peegi y'e134, obeera ojja kubeera nga onnyonnyoka bulungi nnyo ensonga eno nga Sheikh Ibn Baz we yaginnyonnyola, naye nga emikono osobola okubeera nga ogiza mu kifuba. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tujja kubeera nga omulundi gwe tuddamu okusinkana insha Allah nga tulaba okuvunnama ku ttaka. Tujja kulaba okuvunnama ku ttaka, tubeere nga tweyongerayo okuvaawo. Olwaleero katukami wano, nsuubira buli muntu okubeera nga atusomeramu, era kanteeke ku audio ne bwe zinaabeera 2 nja kuziwuliriza insha Allah. Era nga bwe twogerera kati okuggyako nga mwagala MB zange zifiire bwereere, naye ngenda kuzissaako nindiriza okubeera nga mpuliriza okusoma kwammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafaka Allahu al-jami'u lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.